bo galumanya kyemnadde njogera ne dokita okumala essaawa nga 2 Chameleon first of all nina omuntu omu mu ttiimu ye mukwano gwange so nadde noonya Chameleon nanyinyonyola nga omusajja tali mu ggwanga ali bweru naye mulwadde era Chameleon yeetaaga ssaala na tumusabire kyenyinza okugamba eggwanga lisabire Chameleon ne mikwano gye ne buli omu bonna waali mpasabire Dr. Jose Chameleon kuba mulwadde nze namugenza omukubira ng'agenda mu operation yadde tannagenda naye nga bagenda mu operatinga byesaategedde kugenda wala nnyo bimubuuza naye nga kyemmanyi ye muyi Chameleon muyi yeetaaga okusabirwa namubuuzizza ne mwetondera byonna binamusobya so nembuuza ne ku famire ye mama abba so nemusabira n'essaala afuna operation ennungi yabadde agenzeeko asobole n'okusuuka kuba mulwadde Dr. Jose Chameleon ali bubi ye alya anywa of course alya anywa naye yeetaaga ssaala ekirwadde kiba kirwadde omuntu watugenda bagenda mu operatinga ekintu kiba kinene tekiba kitini ate twetaaga tufiirwe muntu ng'oyo abamu kubawaniridde fulaga ye Uganda musically tetwetaaga tumufiirwe so twetaaga tuteekemu nnyo essaala tulabe nga amaliza operation ze mu mirembe. Bwadde oyogerako ne mama Abba alina kye yakubbiddeko kyonna ekiyinza obba nga kiruma Chameleon munnange ebintu ebimu byabasawo tega naye ayinza okuba mwennyini ng'akimanyi naye nga bamusawo bagambye mulindeko tumalirize operation tuyoke tunnyonnyola eggwanga so teyambuulidde Profit otegeeza nti mwamaze essaawa 2 nga mwogezeganya naye kyakyo ku bintu bingi nze namukubidde nze nga mubuuzaako obumuluma Mungu nanyamba namusanyusa tebannamutwala mu operatinga nampa obudde netwogera netwogera n'ebirala byonna byenze tulwanagana kyenyinza okugamba nemwetondera so era naŋŋamba owaayi Profit bino byansi kitegeera tujja vva mu bulamu bw'ensi eno tubireke so nabeera mukakkamu nnyo nansonyiwa ku byonna ebiriwo nannyonnyola n'ebigenda mu maaso ebirala. Embeera eyo gy'oyogedde erimu ebyokwetonda naki tereetawo okutyawo eri bannayuganda nti embeera erabika etuuse awazibu eddala okwetondera Chameleon okwetonda kya buntu omanya mbu olina woosobezza weetonda ate ddala muntu nga yali akubeereddewokko n'omanya naye wasobya ng'omuntu obwetonda tegina kikiba kinjigyeko kyetugamba nti abantu balowooza nti bayinza olowooza nti walabye ng'alabika atuuse ku extreme nga essaawa yonna bayinza okuba si birungi ebyona tulina ssaba busabi kyo ekyobulwadde tulina ssaba nnyo okulaba nga assuuka ali mu state ki era ajjanjabirwa mu ddwaliro ki oba wategeddeko ali America kyemmanyi naye saategedde eddwaliro lyalimu sakimubuuzizza kasana mubuuzizza netwogeramu kyetwogedde naye nga nera omuwulire omukasika musike musawo ebbize mwayogedde yakugambyeko nti agezaako owuliziganya ne bayimbi banna abali e Uganda eno Chameleon mulwadde gwe kyolina omumanya omuntu omulwadde tayinza kuba tatandika kukubira buli omusimu mbugundi gwakiwulidde oba olina okumutuukirya oba ofaayo gwe n'omunoonyaako nange namunoonyezza nno nebbanga eriwera kuva ku makya jjukira eri buba budde bwa misana eno bwadde ku makya ne munoonya nenkuba amasimu nenkola kino kitegeera mpaka Mungu yanyambye ne mufuna bwaka ki bw'olina eri abayimbi abatannaba kumutuukirira era naye kennyini ng'omuntu sinza muwa bubaka okujjako okusaba Mungu amuteeremu obwangu asuuke kyenyinza okugamba sirina bubaka bwenyinza mula na ssaala abayimbi mukimaye Chameleon ali bubi Dr. Jose Chameleon mulwadde ali bubi agenda mu operations oba either mwali already n'essaawa za kkatu wetwogerera so twetaaga tulabe nga aterera dde akomewo ku magulu ge addemu atukubira endongo